ngenda kubulya byatandise bitya batwaga nti abaka basatu basuze ku Kira Road Police Station. Ensonga lwaki basuzeeyo kigamu okuba nti byonna byekuusa ku buli bw'enguzi nga bano basinzira mu kakiiko akamu aka Parliament of course aka budget akagereka ensimbi ne babaako be bagenda maaso n'okuba nti bayisaawo. Kakati katutandike bwetu tibitandika biti omukulembeze w'eggwanga General Museveni jjukira nti yagenda maaso n'okuba nti ayogera gye buvuddeko n'ategeeza nti yakizudde bulijjo yali abiwulira mwami Museveni Yoweri Kaguta Tibu Haburwa omukulembeze w'eggwanga lino asooka kugamba nti yali abiwulira nti abantu kakati basinzira mu Parliament ne bayisa omusimbi nga beekubanye ne ministries ez'enjawulo nti kakati obadde omanyi eno ministry yaffe mwabali ku budget committee eya Parliament yemwe mukola ministry mugiwa obuwumbi 10 niwankubadde yeetaaga obuwumbi tugeze yeetaaga 5 kati bano eno ne bayisa 10 nga waliwo ezijja okuvaako nga zaabwe nabali abali mu ministry nabo bajjeko ezaabwe babbe nga babba batyo kati nti nga bali simaati nnyo tolinawo ogenda bakwatira. President Museveni agamba yasooka kubiwulira oluvannyuma n'abitegeera era natuga mawulire ne gategeeza nti okunoonyereza ku nsonga eyo kwatandikirawo okuzuula babaka ki mu Palamenti y'eggwanga omudumu mu kunoonyereza ne basooka ne bagutunuza mu budget committee eya Parliament emabegawo twategedde Criminal Investigations Department ya poliisi baasose kulagira poliisi ya Kira Road ne babagamba nti please mutuyambe clean up cells for VIPs bafunye order. President Museveni nti yaragidde CID ebeeka ababaka CID abanoonyereza ku buzzi bw'emisango babeeka ababaka ba Parliament be batandika okunoonyerezaako ng'ategedde nti eyo kaakati gye kitandikira. CID nayo neewuliriza president era ne balagira poliisi eya Kira baga nti mutandika okulongoosa VIP cells wetusibira abanene mutandika okulongoosaawo. Meeting yatudde mu weekend akulira CID ye Tom Magambo yatudde ne ba detectives bakola nabo emirimu egy'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekibuli mu weekend n'ategeeza nti babadde basuubira ba suspect okuva mu Parliament nti bagenda kutandika okutuuka ba detectives n'aba briefing kigamu okuba nti byonna bikoledde ku orders ez'omukulembeze w'eggwanga nti babeeka abantu be bajjako statement era bano ne bagenda maaso n'okuba nti bayisiza ekiragiro oba batemeza ku poliisi ya Kira Road ne bagamba nti please bwebasibira abanene mulongooseewo tomanya wayinza okubaawo abakolaki. Kakati amuli ne galaga nti wabaddewo already ababaka aba Parliament n'abantu aba bulijjo abagenzi mu Damaso okuba nti balikodinze statement ku Friday. Waliwo abalikodinga statement atuliriza ku Friday. Akati atuliza twabadde tukyali awo akawungeza kaise amawulire ne gagenda maaso n'okuba nti gatambudde era ne gategeerekeka nga waliwo ababaka ba Parliament atuliriza basatu abaasuze ku poliisi. Bano bagenze maaso n'okuba nti bayitiddwa beeyanje ku kitebe kya poliisi ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango CID wali ekibuli. Ababaka bano atuliza twategedde nti kuliko chairperson owa Legal Committee eya Parliament ye Vice Chairperson bamuyita Yusuf Mutembuli aga nti jangu ku side ekibuli. Omubaka omukyalo wa district y'Erwengo Sise Namuju n'omubaka wa Busiki County gwe bayita Paulo Akamba be bagenze ku CID ekibuli. Mawulire ne gagenda maaso n'okuba nti gategeezezza nti bano baasiibye babakunya era okuva ekibuli tebabakkiriza kudda waka nti ne bagenda ku poliisi ey'Ekira kesi zaabwe zikyali awo. Ne tutegeera bino ababaka bano abasatu ababiri ku bo
emisango egibavunaanibwa giri ku budget committee bagidiza nti mu budget committee eya parliament akakiiko ako akavunaanibwa ku mbalirira y'eggwanga aka parliament naye nga baaliko bammemba si kati naye baaliko mawulire ne gategeeza nti omu ku babaka bano be baakabye edda omu ku babaka ayina enkolagano ey'ekyama gyalimu n'abantu abamu okuva munda mu ggwanga lya Kenya mu biseera nga bayisa Petroleum Supplies Amendment Bill omwaka oguwedde mu November 2023 bill eyokuleeta kuno amafuta n'ebintu ebyekuusa ku mafuta kati bill yayisibwa omwaka oguwedde nejjukira nti wakati mu kugiyisa gavumenti y'eggwanga erya Kenya eyo yali egisimbire kuli n'abantu abali mu bizinesi y'okutunda amafuta munda mu ggwanga erya Kenya bangi ku bo baali tebagenda maaso nokuba nti bagikooneramu nga tebajagala kakati nti ne babaako omubaka ono gwe baatuukirira nga ate ku budget committee oba oliawo okubaako engeri gy'abakwatirakwatiramu byonna ne bigenda maaso nokuba nti byategerekese ekyo bwe kyagenda maaso nokuba nti kitambula kakati omubaka omulala twategedde nti ono omubaka omulala ku bana abagenza maaso nokuba nti bakwatiddwa aliko omusimbi omuyitirivu gwe yajja ku agencies ez'enjawulo bwe yali akyasavinganga memba wa budget committee ono omubaka mukyala kigema okuba nti mukyala gwenjogerako omubaka ono mu kaseera kano avuga SUV emmotoka Land Cruiser SUV enene enzibu ey'ebbeeyi emmotoka eyo nti eriko n'amannya ge mwali mugirabyeko ndowooza ku lw'e Masaka etera okuyitako eriko mannya ge ko mubaka emmotoka eriko mannya ge kati kigamu kuba nti omukyalo ono aliko n'amayumba agatemyanga omuntu gaali mu kuzimba agamu gatunudde bwe gati mu nnyanja Victoria azimba ku lubalama wow nti yazikuba eri mu budget committee ayina be yanyiga ng'akyali memba wa budget committee kakiiko akayisa ensimbi parliament akagamba kino kirekebwemu kino kigibwemu ayina be yakwata entegetege naye n'abanyiga n'abaketookerye basuuza kakati n'agula SUV eri mu mannya ge mawulire galaga nti yatandika okuzimba apartment zitunudde mu nnyanja bwe ziti ono omukyala yava eri mukyalo zino zonna kakati era nti ng'ogyeko okuzimba apartment ezitumya ng'omuntu ezitunudde mu mazzi oba ziri ku lubalama lw'ennyanja yakuba dda n'essimu naga abaayi muyineko akayumba ke mutunda mu Amerika yakuba dda essimu mu Amerika babulooka b'ettaka n'amayumba abalinga ab'ennansana n'abakubirizanga nti munoonyeza ennyumba ya $3 million munoonyeza y'ennyumba yaragiriza dda abadde nti tannagifuna okutandika omunoonyerezaako bamuguddemu tannabagifuna yaragiriza dda ayagalayo ennyumba ya bukadde $3 oba $1 mu Amerika eyo bannange byonna baabitegedde nga nababitegedde yaragiriza dda ayagala ennyumba ya bukadde $3 oba $1 mubaka wa parliament kitegeeza nti akawumbi n'omusobi kaba weekale ku bbali jasi kugulamu nnyumba kakati nti olwabitegedde gaa nti bono tumunoonyerezeeko ono tugende maaso n'okuba tumunoonyerezaako beba abasatu atuuliriza y'emisango egigenda maaso n'okuba ndi gibavunaanibwa amawulire galaga nti bali ku poliisi ey'ekira tebinnaggwa newankubadde nga poliisi ebadde ekyebyewakana n'okusirika naye amawulire galaga nti tebaabatadde oba oliawo bakyali mu mbeera yakubakunya nti eno baabaterese buteresi tebaabakutte